Okuloota ebyennyanja mu lubaale kye ki? Oba ebyennyanja mu lubaale kye ki? Oba omuntu aliko lubaale alya ebyennyanja? Ye lwaki omuntu aliko lubaale bamugaana ebyennyanja? Akati katusooke ne kino. Ebyennyanja okusookera ddala omuntu aliko lubaale biyitibwa abaana ba Mukasa. Tewali kirala kibitugaanya wabula Mukasa agamba nti baana be, era bw'olya ebyennyanja oba olidde baana be. Kyokka olw'okubanga ebyennyanja si bibi, bw'onyiikirira okusamira lubaale oba n'obeera omuwulize, ebyennyanja babikuzaako n'obirya. Era mu ntandikwa y'omu lubaale yenna ng'abadde atandika ensonga za lubaale, takkirizibwa kubikwatako kubirya wadde okubirinaana. Lwaki? Nti baana ba Mukasa. Naye bw'ogenda okola ensonga oyina w'otandika okuggulirwawo oluggi, ate Mukasa n'abikusaba ng'ekijjulo. Era ekijjulo ekyo ke kabonero akalaga nti oyina w'otuuse mu lubaale, kubanga ekijjulo kya Mukasa ekikulu enva zaakyo bya nnyanja. Kyokka ate ebyennyanja babitugaana obbirya abaffe. Lwaki ate Mukasa akisaba ng'ekijjulo ekikulu mu bubwe obuyinza bwe? Kubanga bw'abikusaba ng'ebijjulo kitegeeza nti ate oba ogenda kubirya. Ate mu ntandikwa nakugamba nti baana bange, ekitegeeza nti lubaale ono waliwo ebyetaagisa okumumanya obulungi. Lwaki lubaale atugaana ebintu ebimu? Okugeza, lubaale ayinza okugaana ebikolwa by'omukwano nga buli musajja gw'ofuna akuyita myaganya gya ngalo, oba buli mukazi gw'ofuna nga tomuwangaaza. Lwaki kijja bwe kityo? Nti abalya mmere baafuuka bazibu eri lubaale. Abalya mmere beegaana nnyo lubaale, era abalya mmere tebawa lubaale budde, era abalya mmere tebaagala kutereeza nsonga, era abalya mmere okutereeza lubaale amala kubakwataganya na kifuba. Akati lubaale bwe yatuula mu lukiiko lwe n'atunuulira ebintu abalya mmere bye tusinga okwagala. Abalya mmere twagala nnyo eby'emikwano, era ekituntundu ekikwatagana ku mukwano bw'oteegerawo omulya mmere oba otuuse okumufuna. Akati lubaale yatuula nnyo mu nsonga z'omukwano wakati w'abantu, abaami n'abakyala. Era omukyala asobola okubeerawo nga yeemulugunya, lwaki nze sifumbirwa? Lwaki nze sibaako n'omwagalwa wange? Lwaki nze sizaalako baana wamu? Lwaki buli mwana muzaala ng'alina kitaawe, oba lwaki buli mwana muzaala ng'alina nnyina? Ntunuulira bannange abalina obufumbo ne banneegombesa. Lwaki nze nsula mu nnyumba obw'omu? Lwaki nze siwangaaza mikwano ate ng'empisa zange si mbi? Kati ekyo ne kirumya nnyo omuntu omutwe oba omutima. Okitegedde? Lubaale n'amala n'akugaana ebyennyanja nti kuba ze zimu ku nva ze tusinga okwagala. N'akuwa main point nti baana bange, baana ba lubaale Mukasa. Okitegedde? Ne ku by'emikwano n'agamba nti eby'emikwano tetubyagala, ojja kubifuniramu obulwadde, oba tetwagala nsu nnyingi. Kyokka ate bw'otereeza lubaale ng'akuwa omubeezi, okitegedde? Kasita omutereeza ng'akuwa omubeezi, akuwa omukyala oba akuwa omwami, era lubaale abeera akugamba nti bw'olitutereeza omukyala gw'oli wasa ffe tujja okumuleeta, oba omwami gw'olibeera naye ali maaso, naye bano bonna b'olina owugamu bawuge, byewuubo, oli mu ssanyu lyo. Naye ffe bonna b'olina, omusajja owaffe tetunnamulaba oba omukazi owaffe tetunnamulaba, ebyo oli mu bibyo. Bw'atyo lubaale bw'abeera agamba abantu nga bali mu biseera ng'empewo zibaluma nti
olimala kututereeza okuwa kyoyagala, olimala kututereeza okuwa emirimu gyoyagala, oba mulimala kutuwa byaffe. Okitegedde? Akati Lubaale ateegedde nnyo oba ateegera nnyo mu ebyo bye tusinga okuyaayaanira, era ateegera nnyo mu mirimo oba mu nfuna yaffe eya ssente, ateegera nnyo mu ebyo bye twandyagadde okusanyusa obulamu bwaffe. Lubaale ateegeramu nnyo. So bw'ogenda omutereeza ate ogenda okulaba nga bituddiziddwa oba nga bikuddiziddwa. Akati mu ntandikwa y'ensonga nga Lubaale akuluma, Mukasa ajja kugamba nti ebyennyanja oli abaana bange, naye ng'ebyennyanja tebirina kibi nga bw'olaba embizzi. Embizzi yo oba tonnasamira oba osamidde, embizzi yo togirya, yo olwedde embi. Era balina ensonga lwaki bagitugaana, kubanga embizzi etuddemu ebintu eby'enjawulo bingi ebitali birungi. Era omuntu waba ng'akyasinda abandoga bakola batya biki aba yeeyolekerwa mbizzi. Era Lubaale waba akulumira mu kituntundu eky'emyoyo emikyamu akuwoleka mbizzi. Era Lubaale waba nga akutuntuza nnyo ng'akulumira mu mbeera etali ya buntu akuwoleka mbizzi. Mwoyo ki mu bajjajjaffe ogutwoleka embizzi ogukulaga nti obusungu bususse, omwoyo ogwo gwa mulongo Kizza. Era buli lwoloota embizzi omanya nti Kizza akubanja. Kyokka embizzi si yeetegeeza nti Kizza mbizzi, wabula Kizza mu kutubanja wakati mu bukambwe bwe n'amaanyi amayitirivu ennyo, kuba ye mulongo akyasingidde ddala okujja n'amaanyi oba n'ekifuba. Okitegedde? Akulaga ekintu ekisinga obukambwe oba ekisinga obuzibu oba ekisinga obubi n'akulaga embizzi. Ne tekitegeeza nti bw'oloota embizzi nti Kizza ye embizzi, nedda. Wabula Kizza bw'aba akubanja akolera ddala obubonero obuli nti nja kukubiza buli woonooba olaze, oba ku mirimu oba mu maka oba gwe obeera omubi, gw'obba, gwe wa lutwe, gwe waayirizibwa, gwe boogerako, gwe owalanibwa, gwe ologebwa, buli wamu obeera nga mbwa njeru. Awo n'omanya nti Kizza akwekiise. Kyokka ekisolo mbizzi buli kibeera kikyafu, we kisula, ebintu bye kirya, enneeyisa yaakyo. Okitegedde? Kakati bwe bubonero omulongo Kizza mwatulumira. Akireeta ng'ekifaananyi, akireeta ng'ekibonyoobonyo, akireeta ng'ekyokulabirako nti embizzi bw'olaba efaanana bwenja okufuula bw'onooba tontegedde. Kano otandika okweyolekerwa ng'agabizzi, ag'ebitanga, enjeru, enzirugavu, biki. Okitegedde? Era bw'oba ng'oloota ebirooto bwe bityo omanya bumanya nti Kizza akubanja. Kakati ebyennyanja byoba nga tebaagala obirye, ebiseera ebisinga osobola okuloota nga obiridde ng'osesema. Awo ng'omanya nti ebyennyanja tebaagala mbirye era baagala mbiveeko. Oba osobola okubirya olubuto ne lukuluma oba n'owulira olusu lwabyo nga lubi. Awo ng'omanya nti Lubaale tayagala mbirye. Kyokka ate waliwo ebirooto ebirala ebijjira mu byennyanja ng'ate bitegeeza makulu malala. Okugeza, oyinza okuloota ng'olaba ebyennyanja ebikalu oluusi biri ku katimba ebikalirire, kyokka nga waliwo ensonga oluusi z'okandaaliriza nga Lubaale azikubanja naye nga tozituukiriza, oba nga toteeka mu nkola oba nga tofuna ssalira, naye nga Lubaale akubanja ng'aludde ng'akuwubaka naye nga gwe toteekayo mwoyo, nga totandika, tokola, totuukiriza. Biseera ebisinga waliwo ekirooto ekijja ng'olaba ebyennyanja ebikalu ebitegeeza nti waliwo ensonga ezikandaaliridde. Ebyennyanja bitegeeza ensonga ezikandaaliridde ebikalu. Era ne bw'oloota omuceere era gutegeeza okukeerewa nti okeereye. Kyokka ate omuceere waliwo ogulootera nga bakusaba kijjulo eky'omuceere, n'ebyennyanja waliwo w'obirootera nga bakusaba kijjulo kya byennyanja ekya Lubaale Mukasa. Kati enfuna y'obubaka n'engeri Lubaale gy'aseetingamu obubaka yeekuleetera okwawula n'omanya nti bino ebyennyanja bya kijjulo, bino ebyennyanja babiŋŋaana birya, bino ebyennyanja bye naloose, bitegeeza nti ensonga zikandaaliridde. Enfuna y'obubaka yeekuleetera okufuna enjawulo. Ekirooto ekitegeeza omuceere
nga bakusaba ekijjulo kya Kabaka Ndawula oba ekijjulo kya Kabaka Mukasa n'ekirooto ekitegeeza omuceere nti oyina ensonga z'okeereyeemu kati enfuna y'obubaka yeereeta enjawulo. Awo nno abantu beetaaga okubeera abagezi n'okutunuulira ennyo ensonga zino. Kakati tulina omukyalo ono agamba nti aloota ebyennyanja ebibisi ng'abirya, era agamba nti olumu aloota abifumba, era agamba nti waliwo olwaloota ebyennyanja ebikalu. Kakati nnyabo kankwanukule, okuloota ng'ofumba ebyennyanja oba ng'olaba olya ebyennyanja naye nga mu kirooto omwo tolaba nti obiridde bikusesemeza bikulumizza olubuto, wabula ng'olaba nti olya ebyennyanja ate era n'omala n'oloota era ng'obifumba. Nnyabo bakusaba ekijjulo kya Lubaale Mukasa. Ekijjulo ekyo kifumbibwa nga kya muwumbo gwa mmere, era omuwumbo gw'emmere ogwo ku bbali bafumbirako omuceere omweruttuku, bagufumba ne gujja bulungi naye nga mweruttuku nga tutaddemu birungo bigubuzaabuza, nga gugirayo ddala kkala eri eya white oba kkala enjeru. Ekijjulo ekyo kifumbibwako oluwombo lw'ekyennyanja nga lwa binyeebwa, ekyennyanja ekyo nga kikalu. Okitegedde? Kyokka kisinziira ku musajja yakuwadde bubaka ki. Kati bw'obanga waliwo osuula ebyennyanja ebibisi era ng'obifumba, kitegeeza nti bakusaba ekijjulo ky'ebyennyanja ebibisi. Kyokka ekijjulo kya Lubaale Mukasa tekifumbirwako ngege ento oba mpuuta nto. Ekyo kye kimu obwedda ku bye twogera nti abaana ba Lubaale Mukasa. Era ekijjulo kya Lubaale Mukasa kifumbibwako ekyennyanja nga kikulidde ddala, bino ebyennyanja ebituuka ne bibeeramu amagumba nga matono. Okitegedde? Era lw'ofumbye ekijjulo kya Lubaale Mukasa n'okigabula ng'omanya nti ebiseera ebiddako agenda kukkiriza okulya ebyennyanja. Okitegedde? Kyokka okutuuka ku kkula eryo obeerako ebintu by'obeera ogenda otereeza. Si buli muntu nti bamusaba ekijjulo ekyo eky'ebyennyanja. Ekijjulo ekyo kituukira mu kaseera ng'olinako olugendo lw'otambuddeko. Awo Lubaale Mukasa n'alyoka kusaba ekijjulo ky'ebyennyanja. Bangi bakozeekozeeko ku nsonga naye nga tebafunanga mukisa kubasaba kijjulo ekyo. Kyokka kisinziira ku mpa y'obubaka asobola okugamba ekyennyanja ekikalu. Awo ng'omanya nti kangene ngule empuuta eya muwotokwa oba engege eya muwotokwa ngifumbe mu luwombo nga lwa binyeebwa. Asobola okusaba ekijjulo nga kya byennyanja bibisi era by'ofumba naye bafumba bikalu. Era omulubaale yenna nga babadde bakuddiza okulya ebyennyanja obeera tugenda kuddamu okulya bino ebyennyanja ebivubuka ebito ebyo. Mukene oyo ye mukene alabikira ddala nga bwannyanja buto, era ye mukene tewaliwo omulubaale amuddako kuba ye yeeragira ddala nti wadde gwe omulaba mukulu naye era bwe obusigala butunula ng'obwana obuto. Omulubaale baba bamukkiriza okuddamu okulya ebyennyanja alya kyennyanja kikulu, oba kibisi kiba kikulu, oba kikalu kiba kikulu, bino ebitakyalimu magumba. Okitegedde? Naye abantu abasinga obungi balina ebituntundu we bakoma mu kutambuza ensonga. Oli n'omugamba nti omulubaale ali ebyennyanja, oli n'akuwakanya. Okitegedde? Naye nga kiva mu bukozi, kiva mu buweereza, kiva ku sitepu gy'otuuseeko. Si buli muntu nti bamusaba ekijjulo ky'ebyennyanja naye nga bakisaba kisinziira ku nkolayo ey'ensonga. N'olwekyo mukyala gwe bakusaba ekijjulo ky'ebyennyanja ebibisi, ate okuddamu okulaba ebyennyanja ebikalu Lubaale Mukasa akugamba nti ekintu ekyo akikulaga naye okikandaalirizza by'ebyennyanja ebikalu by'oloota. Omweso gulaga biri ebibisi bye bakubanja ku kijjulo, kati ate bozzeemu n'oloota ebikalu. Kati ate ebikalu bitegeeza nti olina ensonga z'okandaalirizza, zisobola okuba nga kijjulo ekyo oba ensonga endala nga toziteeka mu nkola, naye ng'omanyi nti Lubaale amanja naye nga toteeka mu nkola. Kati kyekireeta omutendera gwe gw'ebyennyanja ebikalu, omutendera ogwokubiri. Kansubire nti otegedde bulungi ennyinnyonnyola eno. Akukuume Lisodde Neddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.